abantu abasinga ba DJs balina muli ekyo kigamba nti nosanga nti alina kyagenda okukola nakaba nate sangako DJ n'omwa akikola sigenda kikola lwaki oba tokikola ate n'ogenda n'okola ekyoli kye yakola edda which means nti n'owokola ekintu ng'oledde omuntu yakikola dda leera bajja gamba kyoli ekintu ekyo kikuzza emabega mmanyi kikuzza emabega gwe ekyo kyolaba nti tekisaana mwemuli omukisa gwo era yiiye ekikyo weegombe but teweegomba oli kyakola nawe yiiye ekikyo kimanyi kijja kukyusa DJs era abatandika weewale nnyo okufokasinga ku ssente bw'oba ng'olina ky'obala tosooka fokasinga ku ssente fokasinga ku ekyo ky'ogenda okuggyamu ekyo nga totunudde nnyo ku ssente abamu ofokasinga nnyo ku ssente ne zitulema zitubikka amaaso ne kitulemesa okutuuka we twandituuse ow'enjawulo so sooka ofokasinge ku by'emmaaso ssente ojja zikolako oluvannyuma zijja nakwereeta zokka abagala tebo tiketi zonna enamba eri 075 415 771 endala eri 0752 82 7739 kale tukwaniriza ku Brown Skin Events YouTube channel na another episode erinnya bampita MC The Room namwe abasubscribinga abasharinga n'abalikinga tubeebaza temukomooko. I want to send out my big shout out to the presenters on Brown Skin Events YouTube channel. Nahidi, Hashim MC, Bafarazi bonna mwana mwebale nnyo mulimu gwe mwakola baliwo. Then nafa abakyaliwo mwana mwebale nnyo temujjangu okwo. But njagala nnyo Catholic okubakubagiza okuvibwako papa banange musajja w'amaanyi nnyo mu nsi yonna, so may he so rest in peace. Fenga ba Brown Skin Events tusindika our condolences bambi omukama yonna gyali amulamuze sa. For now muzikirize in this episode I'm one of those people abaleeta abantu nga I know the reasons why people go hustle, and I love people that hustle. So today on this episode, one of the DJs, I wanna know what the atandikire Endongo, erinnya lye ttuufu besides this, and how did he come up with the idea ogamba nti kati nze kansalewo ogenda mu Ndongo. Tukwaniriza ku show erinnya then n'abalabe babuzeeko. But before you do even that, I want to send out my big shout outs to Shadow. Shadow, big up on yourself, Shadow. Ngenda sooka kulamusaako abatuwulira n'abatulaba. They might call me some vibes. My name is DJ Junior. Era nga abasinga bamanyi nga Mask DJ. Mask DJ cause sometimes we mbanga performing ambanyambadde mask. Iranga batono abamanyi face yange nga wenfaanana n'ekimanyi kwe muli ya DJ Junior Mr Vibes maybe mujja kuntegeera DJ Junior Mr Vibes kitegeeza ogenda kuseta obeera n'akakokolo ebiseera ebisinga mbeera neesalisa face. Why are you shy? Sigamanyi nti oba ndi shy naye it is your style. Yeah, just know nze nga nze muli mpulira nkyagala like kankolera nga performing okayina. So kati njagala kuma erinnya lyo the originality your name nti bakuzadde erinnya lyekuze lirina kozimba manyi fe mu Ndongo Endongo ekyuse erinnya nze amanyi aganga matuufu bampita Mulindwa Tone omwana ow'engabi ate ab'engabi bakojja ba Matovu bamami banalubega ekyo amanya gange amatuufu. Okay Tony, then otandika otya Endongo
oba tutandikire mu kusoma osomeddewa? Okusoma kwange sigamba nti kwali kuzibu naye ebyaddala saasoma nnyo kugenda wala olwekyo maybe kye nali mpulira naye ate sigamba oyo andaba nti nawe tosoma just ekyo nange simanyi lwaki kyali kunze naye kyajja buzzi yakijja buzzi golaba nze nakoma mu S4 ekyomanya n'okutuuka mu S4 lwali lutalo nno olwaddala obuzibu bwe nasanga mu kusoma oba nkiyita oba nakizibu simanyi naye nga olaba bino omanyi nga tukyabeera mu primary bino kajigasonga primary mubamu ne parades nti mu evening bali bata muligenda waka muli parade babagamba ebabagamba kati nga tuziba tuli ku parade kati ne wajjanga zino emmotoka z'ebidongo nga ziranga simanya abayimbi nga nemba ndi mu class emmotoka ezo ne ziyitawo zino eza drive omutima nga gufuluma amatu gonna gaba wabweru baleesaani mba sikyategeera kinyinza okugamba nali mba sikyategeera kota bagamba endongo nga yeekusika endongo yo actually simanyi kintu kino engeri kyanyingiramu naye nga ye endongo najagala kuva buto kinyinza okugamba okola senior 4 omala senior 4 saagimalaako nagimalako cause like nakoma mu yali term 2 yali term 2 mwe nakiviiramu ng'olwoki olwo ng'otandise ogenda mu club oba otandise otambulako kati like mu biseera ebyo we najoiningira nalinawo ebyemikono byendimu awo so saasobola kumalako awo nendyoka nva mu kusoma nengamba kangende kutuuka wano wenti ovudde mu ssomero otandikiddewa kati nvudde mu ssomero olwo waliwo nasooka nenfulumamuko nengendako eyo Kenya like waliwo business za uncle wange ze nali nkwasaganyanga mu manager so nensooka nenfulumamuko nengendako sadize Busia nembeerako kawa mu bizinesi y'ebyennyanja nga baleeta ebyennyanja okuva e Uganda eyo naye nahaso ovudde mu kusoma nahaso nvudde mu kusoma kati nga nze akola nga nze abala ebyennyanja eyo nga tubalyamu tani z'emmotoka nga baye nga oli asulula ebyennyanja okuva e Uganda nga tubitwala e Nairobi. Musajja wange bamuyita Afiz. That's something gininako idea yali agiŋŋambyeko ne Hussein. Kaakati ng'olwo mbeera eyo nga nkwasaganya emirimu gya anko wange naye nga akaziki nga nkakubakubamu nze nga nze muli nanga nafuna PC yange ng'eri awo nga practicinga okuba vacho nga nkuba vacho nga nkuba akapeesa abakategeera musajja wange akuba akapeesa kaakati covid najja n'atuyingiramuko so business ziyimiridde ebidongo tebikyakuba that is 2020 kaakati nga ntuuka nga tebakyakiriza mmotoka kusala juga zaali za byennyanja nga neesaze nga bagijjako omusolo gw'amaanyi so ne tuba nga tukyasobola kukikwasaganya awo ne ndyoka nvaayo ne njoininga ate cameras lanze ndoza sente zinagana buganyi naye sente zinagana buganyi manyi Bobi Wine ayina akayimba ke yayimbamu n'agamba omulimu gw'essikoze teguliyo yadde ng'emyaka gikyali mivubuka ngeze mu kamera ngeze mu cameras era nakati era mpanika cameras nkola ku bya internet ebyo like oyo gundi oyo IT oyo era mukwasaganza ddala bulungi yes era right now gwe mulimu gwange omukulu ng'ovudde mu bino ebyokudijeyinga kati covid bwali oconcentratinga nnyo ku PC era nabeera nnyo ku PC yange nga ngamba era yonera gye kinansuula yeyo
engera kuva dda buto nga mmanyi ekiziki kyange. Otandika otya okugamba nti kati I have to go into this DJ professionalism? Kubanga muli nawulira nga nkyagala nnyo era kye kintu kinakula nga neegomba. Bani bali weegomba abo mu ndongo nga omanya okwegomba endongo eno n'otuuka n'ogamba kati nze okusoma kansoke nkuposing, let me push this. It is rare, I'll tell you. Yeah, sure. It is rare. Some people first kugamba kansoke male wano namala nnya sijja kweyongerayo ku 65 njiribe. Ani akumotivating agolabirako n'ogamba kati wano? Mu biseera ebyo yali DJ bamuyitanga Slick Stewart, yakimanya abasinga bamumanyi. Okay, Slick Stewart and Roger. Naye nga ate okusinga nafukasinga nnyo ku Slick Stewart oyo. Era nga mpuliri like nga munoonyerezaako nnyo nanya mixtapes nga ngenda nnyo like YouTube like ne musearchingako ne ndaba like his performances ze like those things like ebintu ebityo. Era omuntu ali awo gwenza gwe neegomba Slick Stewart. Ate se like sigamba nti neegomba endongo ejakuba wabula mwegomba olweyo career gyalimu right now neeyo gye yalimu we natandika okumwegombera. Kituufu nnyo cause oba weetaaga manyi buli kintu oba olina okulabirako ku muntu. Yes. Olina olabirako ku muntu. So olaba Slick Stewart? Yeah. Ogamba kati kama singo nyamba nentoka kawa Slick waji okwata PC yo. Okwata PC yange. Covid yagwa. Ofuna muko kubala. Ate nafunamu. Biseera eyo just no ngasida na kirowoozo kigamba nti ngenda kuba kwene mubala. Obula nga nchakosa PC yange eyo nchakuba akapeesa. Nga nkola bu mixtape wange. Era nga mbwa ba friends bange, bagazi bange. Basindikira nga bawuliriza nga boy tuwe yakalala. Ngera nfunye akala tuwe yakekikadi. Gaba nga ntambuliza ogundi yange. Next recording. Yeah, recording. That thing sikola ate like video recording until like nzide mu camera bichi. No, just nga kuba audio yeka nembugaba from there. Ojo zimba. Nzimba mpola. When was the first day yogama nti kati wano nafuna audience? Did you go to schools? Did you get a birthday, mbaga? What was that? Kakati waliwo omusajja wange alinga yanyambako bamuyita DJ Rick Magnetic Sound. Kuchimideko nnyo guy wange. Abeera lya ntonde eyo. Ricky Magnetic Sounds. DJ Ricky Ricky. Omusajja oyo yali alina sound. Era nga namutuukirira. Nemugamba manyimu kubamu. Yali alina ka controller. Era gwe muli gwa kukwata controller. Nze nali namanyira PC yange. Era nemugamba nsaba mulimo zintu ndamugamba. Wasi yali alina gundi. Nemugamba nsaba mulimo. I know the sound. Alina sound. Era nga already alina n'abaana bali mu size zange. Yali akozesa nga manyi nebintu bya sound ezo biki. Ngamba nsaba mulimo. Angamba naye emyaka nga gikyali gya wansi. Era nange kimbadde okugamba nti osabye omulimu, you've dropped out of school. Abazadde bo. Bazadde bange mbeebaza. Because nga ogamba nti bino bazadde batu tebanemezaamu nnyo gamba nti omwana agenda kuyayuka. Because munange abantu abasinga bamanyi nti abantu abeera mu bino ebintu bagenda kuyayuka naye ate era abazadde abalemesa abaana bamugenda mu bino bale ebintu byadda bamanyi bali badijezi bedda babiranga nezembera nti kunywa njaga kola biki nti omwana kasa ayingira ebintu ebiti agenda kwonooneka. No, biti byali byatta. Era bazadde bange wabanyonyola bampuliriza. Ngamba obanga kyoyagala tukutadde gwasazeeyo era gwasazeeyo kyonna kyobanga weetaaga ebitonotono sebingi otuwuliranga. Ekyo kyegedde kinzijukiza muzeeyi wange yali ayagala nsome ekintu ekirala namugamba nze nno njagala kusoma mawulire. Aŋŋamba ayagala mawulire
oyagala kuwamba okwo konze ngamba kale genda so bazadde bakuleka bazadde bandeka naye na brother wange bamuyitanga Suuna era oyo Suuna y'omu ku bantu osako oyo DJ Ricky already nali mwanyi DJ Ricky but nga sina nnyo connection naye but ngolode ne brother wange nga aina kamumanyiko nagamba naye omulenzi wange eyo naye tagala kusoma naye aganye ebintu ebyo nnyo wande ne sifani ngende wa Ricky ngamba naye ng'oli muto lwekyo sooka nugira ng'osoma mpola mpola era ngamba anyway bona afunangamu obudde oyitangayo bayina buli essanyu laba nga ndabye ddala kade kuba ligenzewo liti otandise okikwata ndaba gugenda kuggwa netandika otambulanga nabo mu mbaga otambula nabo mu mbaga bakuwaamu oba nga bampaamu nera nga omanyi nti okuba pesa omuyiga ojja mu late hours eyo kitegeera nga bakuwa mu ssaawa 9-10 kyemmanyi era bakitegeera bano abatandika obutandisi ssaawa 9-10 n'okuba obudde ne bukya nga bano ababede bo basooseewo dazisani bakubanga abantu bali bati ng'okuba abantu bagenda naye nga nze binga ndaba sikiramu buzibu because saasooka fokasinga nnyo ku kintu ekyo zijja singa nina byembala nze maaso so era ebbaala linasooka okukuba DJ Ricky oyo musajja wange mwagala nnyo. Big shout outs to you Ricky. DJ Ricky musajja oyo musajja w'amaanyi era yali alina obubaalabaala obw'enjawulo nga nti ng'osanga olunaku lumu ng'alina obubaala nga buna so one day agenda mpa akabaali eyo naye nga wabeerayo bazeeyi omanyi bano okuba muziki ng'oli teyenyenyamu yadde jasi nga tudde butuuzi bw'ati ng'ate nabo si bangi gamba music yamani endongo neweyimirira terina kyagamba ng'okuba naye nga tebakufaako yadde nno yadde nga terina omu akunyigako yadde omwenge gwange sinywa so nzigana nge sibifaako nga ngenda nkuba ssaawa emu akyale kabanga ka misana ssaawa bwe ziti ng'oli awo okuba nga balimu kulya byennyanja byabwe ng'oli wali kuba miziki waabwe naye nga tebakufaako yadde oba bisirise oba tebisirise ng'oli yadde agoli mukwekubira wekka naye nga nkikwasaganya so DJ Ricky n'agenda n'ampa akabaala akalala akabaala ako bakayitanga Mayor's Garden nako kaali kapya nga katandika butandisi kaakati nga nnyinda nga junior liudawa mutabani wange oliwa genda oba nkwatiremu siriiwo ndi wala nene ngomanyi sente zewagala ng'olwo nno nayiti bagigako oba kwali mu kitundu naye nga mwaka kyogo kyomanyi ndoza myaka obange eyo mu 20 oba 21 2022 ndowooza around yawo abaguddewo naye era nga omanyi nti bali baguddewo bati nga si open bati nga waliyo obukola mu nkukutu ng'onno mu kitundu naye nga era ndowooza n'ekintu siza wano sometimes ebintu ebisinga sitirafukasinga nnyo ku sente sitera olabira wala era nga sente sizifaako nnyo kati nga mbalamu bampagu mu kitundu ninyeko boda 2 endeese mu kifo ekiro nzirayo 13 sente mikazi okusigaza kawaya kope kati kabakalamba so mwekyo ekifo kyakitandika butandisi kati nga manjo ngamba ngayogera ne Ricky nagamba Ricky omwana ono weshumumpa nabeeranga asirije wange so otuukayo obakuba endongo nkuba naye nga namu mwali mundoza the turn-up wasn't so much mwali mundoza abantu era nga 15 20 naye nga ate holo nnene era ng'enyirira
bakuwulira Endongo mpulira abakuba mulundi gumu gwali gumu kati nga omwana oyo lwaki tomutuwa nabanga DJ kati jugana ono naye ziri agamba nti nze mbeera busy ekifo kyenga butanzi agamba yuuyo era mukwasaganye era n'abawe enamba yange kulu Vincent nabeera nga nkubirako like nakolangayo olwokutaano n'olwomukaaga nembeera nga nkikwasaganya mpola kati wajjawo oyo nannyini kifo ekyo agenda ategeka silent disc mu kifo ekyo juga ninga nze house DJ nina okuzannya sikwesa controller naye nga nali nkikuttemuko controller mwekyo ekitundu mwalimu ba DJs baamu era nga mbeegomba nga ndaba gwaggwadda balina ebyuma balina ziki nakulwa sente zikulutuuka bagamba ogenda kuzannya pressure nezikuba nengamba ya rabbi nengamba anyway nina laptop yokka bakuwa channel yo bampa channel yange anjimanyi abasajja bajja ku mmeeza bateekawo ebyuma byawo silent disc oyinza okukuba endongo n'owunga ng'olaba buli ediseti eyakakala yooli n'ogamba naye bannange kikyendi mukola nze naye nga kyomanyi ekintu ekyo olunaku olwo nga tonnatuuka nasabako ne Katonda ewaka manyi nze ndi musabi ndi muntu wa ddiini nnyo oli mukkiriza nasaba Katonda nengamba nyamba kyengenda okukola sikikolangako naye era gwe alina ensonga lwaki okiteesi nakulutuuka actually nze natuuka zali nga 9:00 natuuse nga abantu basetize byabwe nange nzeo laptop yange kinene kiti kiteekawo bagamba ono okumanya sigenda kugera gaayo oyo naye gayi yagamba omu ku ba DJs waliwo kyano etatya kusika bulungi gye tuba tuwoono nze nga sibifuddeeko ne bampa kyano yali ya green twali ba DJs bana kyano zibeera 3 eno kyano ontu kasa agende wala eba tesika bulungi gye tuba tuwoono nzinga bampa kyano tusetinga bulungi essaawa zituuka abaana batandika okuyingira teekamu pini yange natandika endongo zaali ssaawa 4 naye nange nali sikikkiriza nensooka nempamba holo namba nga yenza ali ku greenit holo namba sikate n'amaziga gampitemu olabira ddala tokikkiriza abasajja balina controller yes epeesa gwalina kasanyalazi nakuba endongo nange nga simanyi oba kikyali kitya oba wajja obeetegekedde simanyi kyonna kyekiri because first of all abasajja abo bonga bo nali mba respect yaabwe because nga manyi nti baludde mu industry balina ebyuma basooka kunkubisa byuma byokka nga mbirabyeko so that's why like nali so exciting nga ndabye nti nsobodde okuwamba abantu nga tulina controller nga sina controller ate yange webisoso okukuba ku pati eringa ennene mu bulamu bwange naye ekifaananyi tekyali kibi kye nalaba ng'abantu bagenda ne wetaawo dakiika nga 3 ne bakomawo ku gundi yange. That means that was your first ever. Yeah. Era kuva olwo kikajja yasa this feel like I'm like madam bavubuka abantu ne bamanya mattu teri kabaka eri waliyo ka DJ kakuba batandika okulifalinga tokasobola aha era sendisi konegwa nga abantu bakirabye nti akaana kapya akaana kato kasabula endongo nanyini bala yali nayo gayiwo mulanga ina akabala ayo omwana oli mupe muko anyinda akabala kali katono nako nga nkuba ngolo ntandise
kati so which are those places wali side zawa nali side ziri Antonde eyo okay Antonde eyo waffe oli ku kyalo ndi ku kyalo ndi ku butaka bulijjo bandaba bulabi ngambeera wali ntudde wali owaliki awabeeru ku katebe ngenda kabala kalanka kuba kati mu ebyo biseera byali biseera bya December kati ngaliwo gaye bamuyitanga Dijeroni eyo nga ateeka news bashi z'abaana simanya dance competitions bla 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 nga naye yampulirako kate ngolodde akasinyaze entandiso okukafuna era abo ne bawulira nti Dijeroni yase DJ Junior agamba ya nentandika okutambuza ogundi yange mpola mpola era like nabeera nga aneekwatako nnyo era nga ekintu nga tukikola butegeza ne mutandika okuba bashi z'abaana ya bash era nga yakiwanga every year nga bashi Junior otabaako eba bash era naye ekirabanga entandika okuba nga nzija buli wamu woba okolera you have to make a difference you can be replaced but balina okufiiringa bagambe nti okay wali wazzeewo naye ate oliya ategeera balina feelinga your presence ne absence kakati tuddako gundi endala Dijeroni wange oyo agenda ddamu waliwo bash awo oba balimu akaki ateeka bash naye teyampita awo kakati oli nannyini kifo ng'ateekesa silent disk endala mu kifo ekyenjawulo ampita asha yalina Christmas yali Christmas kate ng'oludde naye mu kyalo eyo naye ninajja ngenda okuba ekicuba ky'ekinyaanya omayinza gigi zikutandisa okusukka naku lwe lumu naye ng'omukyalo yaŋŋamba kate nga abo mukyalo eyo okummanya waliwo essera we nakubiranga mu mbaga ezo esawo nze liddijo wa buli music era nkuba ku mikolo embaga biki naye nanzannyayo kati ng'ekiro mbakuba kati oli nagenda ku lunaku olwo n'ateeka karaoke nalanga DJ Junior abantu ne naŋŋamba Junior nkimanyi wena show cause ono yamusooka okunsayininga naye nyamba buyanda lesi ojja abantu bakulabeko bagambanye nti DJ Junior atuuse era awo nawona DJ Junior akubisa control akubisa pesa kakati nga ndi ku laptop yange okay ndi ku laptop yange ne mugamba ngenda kujja nkukwatemu naye ebyuma nabirekere ku silent disco cause radio ne bali bayina negende nga basetinze nengende eri nituukawo abandi abalwadde baali bamanyi atuuse emusinaalanga ekibiki abantu ne bayingira ngo twimusamu zaalimu 5 abantu ne bayingira munda ne bawulira ekyo gyayingira ebyuma nayita manju emusala ngamba kimala kyonkoledde kimala era bamusajja yasiima ama ne yanzizza obandeetette abantu bayingira amaze olaba nti otuuse ku tulinze atuuse nkimanyi era webalanga omuntu alina obbaawo atatuuka tebayi era ekyo nkyebaliza Katonda bo bayingira muntu ali ku stage ayimba tugende era ekyo nkyebaza Katonda alina engeri gy'atambuzamu ebintu byange mukisewe neebaliza ddala Katonda oyitawaawo tamanju kajuga bali basibye nga omanyi n'endongo z'ekyalo basibye ebikaali kati ng'olwedde waliwo akabaala awo kati nga wingira booti mulimu omunyago gufuluma eri booti mukuba eri olwedde naye nze newaboda nga anindidde eri ebayingira nakubambira kikazi zayinga obanga 10 nempitamu nogenda okwasaganya ate awo nenduka ngenda eri okutuuka eri ng'abantu baaganye okuyingira bagamba Junior tetunamulaba ku gundi ng'olwo n'omusajja nzisa amasimu bambi ambuuza oliwa pressure zikutta ojja kussa abantu pressure so era binatuuka bwe nti atuuse awo n'obakuba ne bayingira nengenda nentuula ku ddeeki
nembavuga no nembavukira ddala nakuwonza saa ezalinga ba 2 n'ekitundu ng'olwo tuli mu ssaawa 10 ngera kyano yange. It's good. Yeah. Era pate negwa bulungi. Aho wonna ozanya toyina control. Ya nzanya sina controller. Kakati nzija ntofuna controller. Era wembadde ngenda okubuuza nti kati control evaawa sente oyingiza ezimala okusonda controller. Kakati mu biseera ebyo omusajja oli gwe nakolera karaoke naye yali alina endongo bamuyita Kato. Yali alina endongo ye kyesi yali alina busingo bwali bubiri ne butopu busatu nga ye disco ye ne amp mixer ye disco ye. Kati nga one day agamba Ricky tinaye ninayo embaga naye DJ wange taliiwo oyinayo omwana na gw'oyinayo. Awo mukisa obanga meti mukisa gwakwata nze sikubanga ku mbaga nti manyi ngisobola ati sigikubangako ate ne music w'embaga si Wuuno w'ekidandali nti ogenda kusulayo busunzi. Kuba omusajja asobola okugamba DJ nti era akeshongoro akagira tuntuntuntuntu. Kakati ngenda ansindise nina laptopu tuvuka ku mbaga nze nga simanyi actually naye kimanyi bati nga siina kanzu nga manyi ba DJs ddala okwanjula okwo oba olina okwambala nga DJ okwanjula naye naye sigiina naye nga naye kimanyi nti sibalina okwambala. Omukola gwali gw'Abaganda super. DJ tayambadde kanzu naye mwatu tewakifokasingako ebyoma. Okay. Omanyi badde ogamba abadongo babeera badongo. Ekyo kye tusinga olwandako kati professionalism mwejo. Ekitegeera omuntu alabe nti ajja okusailinga DJ agamba DJ gwe njagala nzanyire so tezemumwagenda alina okwambalako alina obeera wati alina owunyako obulungi arepresentinga bulungi twali. Nkuba ekisaati kyange nzija tuukawo nteeka laptop mu charger laptop nga tegaana okwaka ku mbaga ekirungi natuuka nga obudde bukyali naye nga nina ka flash kange ku nsawo omutima gwakuvaamu. Laptop mwatu yagaana simanyi bakiki naye nga obudde bukyali tuli mu ssaawa 3. That is a bad day in office. Ezokumakya? Yeah. Okay. Laptop yagaana guy agamba omwana gwandeetedde ng'agamba Ricky naye nina ka flash emabbali baali bana laptop yaabwe teekamu kola ogutandika nakuba okwanjula omusajja nampeerawo omulimu oyo wa disco nangamba njagala onkolere jangu tutuule ku mmeeza tese sente ze weetaaga emyaka gyo gikyali mito tugende ewammwe njogere ne bazadde bo. It's a blessing. Nangamba nangamba njagala obe ng'onkolera nga gwe nannyini disiki eno gwe manager. Ngamba ngamba tujja kuba twogera. Actually kolo olunaku embaga jaggwa kiro ng'ate waka waali wala era nasulawo oyo omusajja bamuyita Kato. Omusajja n'andaga nti ali mu bwetaavu okubanga nfuna because already naye DJ gwe yali alina nali simumanyi by that time bati ngamba njagala gwe kati nga ne ba guys be bananyi disco like mikwano gyo bagamba omwana oyo mwana mulungi omwana tomuta ngambe olire eyo mu gunde eyo mu bikuubo era etukanya matu n'omusajja DJ wange oli Ricky nga tekina buzibu osobola okola ki okumukozesa nze nina abaana bangi naye obanga omwagadde negotiate. Kati nga ngamba omusajja ono
omugamba nze nina amateeka agange okunjagala onjagala naye ekisooka sisula ku mbaga nga maze okkuba oba luddawa benga sure nti nkolaki ngenda kudda ewaka era nga nze nga ngamba olina olugezigezi ngamba yes naye sisula ku mbaga sisula mu kifo gye nkoledde kalibe nga bbaala nti nagenze nga guest sisula mu town nze wange waba wange ewaka waba waka era nakati wekiri sisula mu kifo gye mankoze okujjako nabo ogenzeko eggulu kakati nangamba teeka lyo gazibu ng'alina ekipiki kye kyali kikadde era nga mayinze gwemala okuba embaga nvuga kipiki oba nkisaa mmeka era ebizinganiza byabangana bya Katonda ya kuba nga ntambula ssaawa 9 olwo ne nveeyo mu byalo nva nga mpita na mu kibya naye nga mwatu nga sina fiiyo singa vuga kipiki nga tekiina na ttaala nze manyi naye mwatu nga ntambula era nga ntuuka bulungi ewaka ng'enkeera nga nze piki eri mu town nga zisisula ku mbaga. Tuline DJ Junior atulaba ku Branskin Events YouTube channel. Tuli mu kunnyonnyoka engeri gyatuusemu wano. You know, abantu abasinga mubeereyo ne weegomba bwegombi omuntu n'ogamba njagala kubeerako oyo waali naye nga tomanyi biki byayiseemu and what it takes okukola ekyo kyaba akola. Junior okuba embaga kati awo omusajja akusigaza naye nga mugamba njagala nkola ekintu kimu olwedde nali nina kimanyi ku saawundi kuba eya Ricky yali y'amaanyi nga nnene nogamba tutandike okukyusako mu saawundi naye era nga bikyali awo funa controller njagala ofune ejjinja cause olaba emirimu gy'omukyalo eyo baganye ku kintu ekyenjawulo gw'omugamba yes ne mugamba olaba nga waguze ejjinja n'oliteeka ku mmeeza awo ojja funa emirimu bapangisa nti sawundi ya gundi balina ejjinja muleete eyo sawundi ya gundi balina ejjinja muleete eyo nakira wange wa Ricky mugamba gwe funayo controller nanga mayikonda za bei ne mugamba ojja gifuna kuba ejja kuza sente ojja gifuna kuba naawe kenyini ojja kiraba n'apalapala nyaawo n'afuna controller nga nze abeera nayo nga nze aginako obuyinza era nga nze nannyiniyo kumpi n'agenda nga azimba disco awo nawo wayiga controller gwe wagiyigiriza gizannyo controller nze yagiyigiriza oba power ranking already yankwatamu olina idea just kusulatingamu kati ate ujjo omusajja era ng'omanyi ekintu ekyo kya bbeeyi era nga bagamba bamwe eddakiika 2 bamwe eddakiika 2 scratchingamu katono oveeyo kasimanya oba ngambe nti yeyanjigiriza oba nkiyite batya yakuwa omukisa okukwata ku jjinja ngambe nti yampa omukisa ogw'osooka okukwata ku nti kakati nga noono kato wali olina eggume ng'alina eggume naye ng'ate nange mwattu gundi eyo n'agigula n'agimpa ti ne mugamba ekya tugatandika zizimba saawundi tugenda kwongera ku byuma nagamba nzinja buno obutono ne mugamba ojja bikyusa kati nga jula nga nzalira ne controller yange nga ngenda ewaka ewa mukadde nga seeyenga gye nsula nga mbeera practicingamu ebyange mbisayisaamu nengenda nga musinga controller mpola mpola era ngene wenkuba n'obubaala emabbali awo era omulya ntonde bwe nakubangamu nga mastering ya ddala ekintu ekyo so nembeera awo bwentyo era right now kato sound gy'ayina eri yatuuka n'ayiviramu ddala yakola sound otuuka kato omuleka kato ntuuka mumuleka nzija awo wonna okola bakuyita dijjani
DJ Junior. Now you've maintained your name. DJ Junior. What inspired the name? Ogamanzo. Why? Yakwetuma DJ amanya manji. And I see Junior doesn't belong to you, the names that you have. Yeah. Like that is okwiba DJ Junior, like because already nava mutonga mpia bampita DJ Junior. Era nange mukwetoma. Netoma DJ Junior. Kagwe akatwa akali funny. Achasizobera mulamu akali funny. Nalyanga mixtapes z'abantu. Tingaye nawulya nti DJ Dero. And stop yenjagadde. Nga netuma DJ Dero. Kwegamba wetuma buli linnya lya DJ ali mu mixtape nga koze mixtape n'ojwagala. Ngempulira nti DJ gundi. Nga ndibagamba nze DJ gundi. Era mixtape yake. Oh. Leo byaliwo before nga sinanafuna laptop. Ngolo nkubisa akasimu muno virtual box simu. Anna. Twatandike golanzi ndakubake bala nga kwesa simu. Egede ka virtual ke kusimu ne jukira musajja wange Trigger. Man Trigger. Akuba akantu ko kusimu. Nakubake bala nga kwesa simu. Eddamba. Mubiseera ebyo era laptop yange moto yali ekyanga simanyi lwaki naye nga akava kikange kabira ku simu kati bbaala eryo lyali na DJ's box nga katono kati ka DJ's box kati nga ntuka ntika laptop nga nje bikula nateekawo essimu mu keyboard nteekawo essimu bamanyi ndi kuki ndi ku laptop ena nyi bbaala nga tamanyi Mbikudde laptop. Nteekawo essimu bwenti. Ntandiko zizannya endongo yange bulungi. Otekamu na effect. Nnyo. Era nga basinga baloza nti ndikune nga nze zikanza kimanyi nti ndi ku ssimu. Era namala ne. Nze nabanga n'ebintu yange ku ssimu nga muyina mungi awera. At least yagwayo n'omuddamu. Yabanga awera. Nga sira kuba bimba n'enduddamu. Ova Eliantonde. Ojja esite. Nsije site. Kye kikumotivatinga, kye kikujja Eliantonde ogamba kati. Kasooke ngende mpatemu esite. Naye nina emirimu emirala egy'okukola. Atasobola beerayo. Ya. Era kakontrola kange naye no okalekayo kuba tekali kange. Era twaliza mungi n'omusaya ngamba mwana kasukwe nayongereyo ko. Nagamba niyanze nena byonkolere kozi ndamekanga muyali. Era nakati wali kimanyi onenyumiriza. Era otero kingamba. Disco yakulira ddala. Daka kimanyi ayinza akasenta akawera. Okusinzira ku yali luli. Kati nzije site. Otuukira wa. Tandira laptop yange. Nali nda sister wange abeere ne site. Actually bagana nga basinga bonna bali eno city. Mbeeraawo kakati nekisanga nga abampita omuko nga akola bawo omukazi bawa sister wange akola ebintu bino cameras biki negata kuoyo otandikiraawo kati ngeno yo sinayo ka connection yadde ak'Endongo nga just nina video zange ezedda zonna kubanga mabaala mbeera noono atandika okuva amasaiti mbeera busy nnyo Endongo tuuko gyerabiddeyo tokyagirinako nate nga wali ewaka ku laptop mbeerako nga sisula step nga gwe mbeera ndi free mbeera ka laptop kange wali kakati nalina sister wange omu Nyonjo kwagala nnyo sister wange Nyonjo ndowooza alina obbeerayo nnyo sister wange oyo omu yali alina mukwano gwe bamuyita Hussein Bala musajja w'amaanyi amanyikiddwa nnyo ateeka nnyo ebivulu big up to you bro yali alina ebbaala gy'akolamu nga manager naye nga mukwano gw'ono Nyonjo naye nga agamba ne DJ wange eyo
lwaki tokola ki Tomwamu. lwaki tomuwaayo night nga sizangi manyi bbaala ddene nga ge gamu g'amaanyi mu Masaka namugamba ayina ebyuma ti just a laptop yokka nti mukaawo kakati nina muganda wange omu mukulu wange ddala namugane mwana njagalayo kati kakontrola koze ebiseera bye nali nyingizamu akasente katono agamba funayo z'ofunyeeyo Beipo. ye ng'ali bweru era nakati akyali kutumiddeko nnyo agamba funayo z'ofunyeeyo okole ki kufunye controller era nakati gye nnina wattu yanfunya controller eyange ku bwange era nkwebaza kakati contributingira ogula controller bana babuuza kati ayina ki ayina computer ne controller ayina tye muleete yali Saturday tumuleete nga guest tulabe kati girlfriend wange ngamba oyo gundi nyonjo mayinze muyita girlfriend ngamba sindika ekifaananyi nemuze ekifaananyi ekyaki tigwe oba olina ekifaananyi nakisindike nemuze ekifaananyi ekyaki tigwe sindika ekifaananyi nensindika ekifaananyi kyali kya selfie nebiresimu nagamba akyusaamu nemugamba gakyaki igwe sindika ekifaananyi naye namufaanyi wange awo nemusindika ekifaananyi mbandi awo nga nsindikira poster DJ Junior as a guest Siza Saturday nengamba ya Rabbi pressure neziri nnyo kati ate nga mmanyi nti Siza sigikubangako babaala ddene lya maanyi nnyo kuba nate yange oddiraba era naye ndigeze mukono basisazi wange manyi kimu kiggwa linnya ngende e Masaka nakuba Siza waliwo moment bulijjo gyentera okulaba ku ba DJs bannange nti omuntu n'ava eri modias n'ajja n'amufuuwa ssente emitwalo nga 30 n'amukolera ati bane ekyantuukako era lyebbala nasooka okukubamu ate ery'amaanyi nze muli omusajja ne bajja ne bakwokya abasajja ne bajja ne banjokya era kyemmanyi si ssente nnyingi ze banfuwa kati nze kunze kwebyo ebiseera zali nnyingi kituufu kuba nafuna emitwalo zibanfuye bufuuyi nga ni mu mitwalo 3 okudda waggulu nakuba Endongo ne basisazi bange abamu ne bakaaba ne bagamba ya Rabbi nakyamula ebbala ly'omusajja n'ampa omulimu nangamba every Saturday every Friday jangu every week you come as a guest netuteesa ebisale tebyali bibi nali mpita bulungi bala tewasanga mu badijje baamu mwalimu badijjezi baamu naye matu tebakulaga ku mbeera DJ Vegas musajja matu talinga badijjezi abalala musajja yanyaniriza bulungi ayina bala bakutwalamu okuba Endongo awo DJ n'agenda n'alabya ddala nga gemangi era ndoza kyekisasinze n'okunemesa okuba Endongo e Kampala kikona sina kikona abaana bakupa eribo mama lukokola nakuteekako nenni badijjezi bo abasinga bamanyi nti okubeera negejesi ennene kwe kuba ebyuma kati oli walaba nga ye ayina zino zileni gwe jesi ng'olina kali ka revu agamba agamba ono omwana akuba ati Endongo okunsinga so ekifo ky'okukwatagana naye maybe nti mubeeko maybe ekintu kyemuzimba ate munange abasinga bo bakiteekamu kuba nti tebannogu so n'alyoka addamu oyo shit era abadijjezi mwana mwetereeze olaba omuntu nga
oyina ebbala lye watuukamu n'ogamba naye mwana ndowooza wano semba n'okukolawo sigenda kusobola ntalo zino. ya weeriri mu biseera ebyo mpafoominganga ku scissors mbeera nkuba nga baddala erya round awo Masaka baliyita Chomas era right now liriri on top Masaka Chomas amazima gabeerewo bampita ate kati we natuuka ate mu scissor ate nengerako ne mu Chomas one day just nga msembuyisi ate ndabanga ate neegomba Chomas mba ndi awo kiwa Chomas akunoonya agamba ki netukkaanya olunaku ngeno sirinaayo nakuba Endongo nina feeling gye nafuna nakati era nkyagirowoozaako oba kyava kuki nakuba Endongo nempuyanga amagulu nga sikyagawulirako nga ninga asanyaladde olwa audience ya Chomas ya ate sikati amaziga gampitemu wali kugudi ku deck ya owa Chomas naye nayagala okumpa nate nga wedde mba nineeno so era Chomas sasobola mukwasaganya like nasigala nga ampitayitamu wemba siina eno bona ndeeta eno ku bbala gye nali nannyongera olunaku lulala olwokusatu nga era every week scissors Wednesday ebira celebrity night baleeta omuyimbi w'enjawulo Friday ebira live band then after DJ noyingirawo then Saturday ebira Saturday kigaali era nayo wabasiwabi nembeera nga ntambuzawo life mpola mpola era nakati eyo gyendi Chomas scissors sorry aho nyine wenjagala okujja Endongo tubale emyaka emeka gyogimaze ndowooza tubale emyaka gyonna gyebala emyaka ndowooza nga 3 n'ekitundu oba kwena kale katugambe ena naye ng'ate egyebiri nze nga nze mwenyinza obutagibala kuba nti gino gye naviirayo bantu okuba nga bantegeere n'osalawo n'ogamba with this experience nalina gye mpiseemu I just have to put up an experience for your people eryantonde abantu baali bansaba show yange naye nga nze muli mpulira nkityanga nga ndaba sinatuusa naye ng'ate abantu okunsaba show nange nakyaluvannyuma ba DJs bazze nga bateekayo shows ez'enjawulo and ndowooza abasinga okuteekawo trend eno yali Felix Stewart and Roger about their mixtape ndowooza yasinga nnyo boominga gye bahayipinga ennyo other people ne balabirako olina ba DJ botula besides Felix Stewart wagamba DJ naye let me just go back to Masaka oyo oyinayo abantu bogamba balinayo waliwo akasajja akayitibwa DJ 6 sajja kamaanyi kakuba Endongo kagala nnyo maani DJ 6 era kakyali kange nnyo naawe abakuba naye Endongo ya 6 yanjawulo omukko ku y'abalala kale kyakabi DJ 6 amazima go gabeerewo so ogamba kanzeteko experience abantu bakusabye experience bansabanga show naye nga mpulira njitya naye ng'ate nga waliseera bwe kyatuuka nga buli ateeka eryantonde alina okuyita DJ Junior olwakubanga menti olwakasanyaze kange DJ Junior so wandere ngamba naye nfaaki enjiwanika 10th May yantonde club steps DJ Junior's experience season 1 nakati 10th May DJ Junior
experience season 1 tulirya ntonde club steps we tuli. So if you're a fan of DJ Junior gwa mulabyeko ng'atandika Endongo amulabyeko osomako ko naye come to Lyantonde club steps we tugenda okubeera ordinary 15 VIP nusu mutwalo table mitwalo 15 sawa set tasobola kuba oli waka home yeah bewaka bajja bakuwagire ne t-shirts siwezili mitwalo 2 n'ekitundu. So if you're a fan of Junior jangu osobola omutuukako enamba y'essimu reserve a table ogenda basomera enamba y'essimu gye balina okubeera nga bareservingirako table reserve early because tuyingira May now. Anytime now tuli ku club steps, so bagamba abantu bakoowole bajja 10th May club steps DJs experience mberegeddwako ba DJs bangi nayo surprise DJ from Galaxy TV Galaxy FM surprise DJ mujja mulaba naye DJ 6 DJ Metro ani ba DJs bangi sigenda menya nti ono obuono wala bangi kwanange sibajjukira nenga pose like nabo abagizako okunaga omukwano tukano wendi mbeyebaza mwebali da nabo abali mugezako okupushinga show yange jendi ne jesiri mbeyebaza mukola kyamaanyi kale toyina ogenda kutomerako ngenda kuba DJs go na DJ atandika ati madenge ndokugamba nti akalowooza ako as we are winding up akalowooza ako go na DJ atandika actually ndoza niba already abaliwo okwegomba weegombe ogambe nti weegundi nti like neegomba DJ gundi naye mbega sure nti ate tokola kyakola kitegera bulungi mwegombe bati yiya ekikyo tokuba oli kyakuba brown skin abantu abasinga ba DJs balina muli ekyo ekigamba nti nosanga nti alina kyagenda okukola nakaba nate sangako DJ n'omwa akikola sigenda kikola lwaki oba tokikola ate n'ogenda n'okola ekyoli kye yakola edda which means nti n'owokola ekintu ng'oledde omuntu yakikola dda leera bajja gamba kyoli ekintu ekyo kikuzza emabega mmanyi kikuzza emabega gwe ekyo kyolaba nti tekisaana mwemuli omukisa gwo era yiye ekikyo weegombe bati teweegomba oli kyakola nawe yiye ekikyo kimanyi kijja kukyusa exactly ngawe mukiwulidde from DJ Junior nze siganya okukatiriza 10th May mujje ku club steps mujje tubeererewo DJ Junior ana surprise artist straight out at Galaxy TV Galaxy FM, so don't miss out. Me too ne brown skin events momina tickets za mugasebo brown or ina ticket yo ya VIP omno mkone ya ticket ya stegedde. So we as Brown Skin Events YouTube channel, we stand with omuntu yena atandika abaddeo, so why not watch to celebrating a junior on the 10th of May. Club steps jangu tubelewo kuyingira 15 mutwalo then table mutwalo 15. So tosomye nambe gye basobola reservingirako bifunga sinasoma nambe eno ne kano kagenderi ba DJs ba DJs era batandika wewale nnyo okufokasinga ku sente bw'obanga olina kyobala tosoka fokasinga ku sente, fokasinga ku ekyo kyogenda okujjamu ekyo nga totunudde nnyo ku sente. Abamu ofokasinga nnyo ku sente ne zitulema
like nezitubika amaaso yeah like nekitulemesa okutuuka wetwalituuse ow'enjawulo so soka ofokasinge ku byemmaaso sente ojja zikolako oluvannyuma zijja nakwereeta zokka exactly abagala table tiketi zonna enamba eri 075 415 771 endala eri 0752 82 7739 oba ofuna DJ Junior yennyini buli muntu ayimiriddewo DJ Junior mu experience and bani abasponsorinzemu muli bangi Brand Nails eryantonde Big Den Osan Nails CBK Promotions bagala nnyo guys Morgan sign out gwe beerabidde sigamba nti bakwerabidde naye kakodyo muli bangi kale for now muzikirize mbasiibula badde abalabi baffe abalungi ku Brown Skin Events YouTube channel sigadde ze MC The Raw DJ Junior Experience 10th May Mr Vibes for now mukama batukumire please share comment and of course you keep on subscribing for now we sign out